Munisipaali ye Apac mu disitulikiti ye Apac mu mambuka ga Uganda y'emu ku ezo ezaasinga okukola obulungi mu mpeereza y'abantu omwaka gw'ebyensimbi oguwedde nga yakwata ekifo kya 6. Local governments in Uganda, including municipalities and cities and districts, Apac Municipal Council was ranked number 6 in terms of the national service delivery performance. Wadde bali mu kifo kino bagamba batawaanyizibwa ebizibu eby'enjawulo okusingira ddala enguudo obutakolebwa olw'obutaba na bikozesebwa. We dumped this gravel in Q4 at the beginning. That was in May. But up to date we are not able to spread because the district grader that we borrowed got spoiled after repairing. The owners just took off with it because they also had a workload. All the urban centers, Apac Municipal inclusive, and other cities were denied equipment. Now, implementing road works with this $1 billion grant is a very big challenge. Abakulembeze mu munisipaali eno basisinkanye okuwembalirira n'okukubaganya ebirowoozo ku ebyo bye batuuseeko n'ebikyabalemye kwe balina okussessira omwaka gw'ebyensimbi guno. The purpose of this engagement was to give an accountability. What did we do in the budget that ended, in the financial year that ended last financial? Francis Odongo, inginiya wa munisipaali eno, ayogedde ku nguudo ezikoleddwa eziriko obuwanvu bwa kilomita 66 okulina ezo eziwerera ddala kilomita 6 mu ngeri ey'omulembe nga kwotadde n'okuzimba ebizimbe bya munisipaali ebibalirirwamu obuwumbi bwa ssente za 24 ebyatandikibwako mu mwaka gwa 2021. This is actually the first batch of roads under Usmit that Apac Municipal Council benefited from. Wano we basabidde gavumenti okwongera okubadduukirira. So it puts us the leaders at a very critical position. So we plead with the government to consider giving equipment to urban center. Munisipaali ya Apac ekolebwa division 4 ng'etudde ku bugazi bwa square kilomita 278.